Kino kye kibanja ky'omukadde Tereza Natoole ekisukka mu yiika 4 nga kisangibwa ku kyalo Bulera mu ggombolola y'e Bulera mu Mityana nga mu kiseera kino gaakaaba gaakomba oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okufuuyira emmere ye n'eddagala erikaza ebirime. Waliwo omusajja ategeerekeseeko erya Mpalanyi gwe baludde nga bagugulana naye ku ttaka ng'ono gwe basonzeemu olunwe. Nkaddiridde wano emyaka mingi kuweza emyaka egyo nga ndi wano badde yafadda nensigalawo wano era nandekera wano nga waffe awange naye Mpalanyi yedda okugula n'atayita wano okugamba nti gandaba bawangenda okugula waliwo omuntu yalinga yasanga nti ogusigo guli awo kantemere okugula bugula. Ono alumiriza nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bamuliisa akakanja. Bamaze okusimba bamaze ebintu byonna bikuze kati omwami n'asalawo abonyeebonye okuva emabega ne basima ebinja n'aziika ne basimba emmwanyi n'azifuuyira kakati atuuse ku bijanjaalo biibyo nabyo abifuuyidde. Embeera eno esitudde omumyuka wa RDC Mityana Prose Mwanjuzi n'atuuka mu maka g'omukadde ono okulondoola embeera. Ono ategeezeddwa nga Mpalanyi bw'aliko abantu mu kitundu beeyambisa okukijjanya omukadde okuli Dani Sewava era bw'atyo n'alagira akwatibwe. Bagifuuyira kiro? Bagifuuyira kiro kubanze n'okumanya. Wategeera otya nti bagifuuyira kiro? Bano abalimira wano waliwo omukyala alimira nze nali wali ewaka oba omuntu g'obeera wali oba owulira byabakola ki nze nawulira ku makya nga kuba buli investigation zebakoze ziri mu kwekuusiza kwani ku Sewava. Sewava ye yafuuyira era yakolagana ne mwami Mpalanyi. Waliwo n'omuzzukulu w'omukadde alumiriza omukwate okuba nti yagezaako n'okumuwa obutwa abuwe kitaawe olw'okuba nti yasinga okuba ekikamu. Namusanga ku bweki kulambula ekitwale yakakana gye yaŋŋamba bwalebuka kuba teri ddagala lye batereka mu mmere nga si butwa olwagi yakata naŋŋamba nkoleki ndiveeko kubona mula emirundi gyali ena ng'akugamba ow'etaata obutwa. Mwana gwe soogerangako naawe njagala ngo bw'obanga osobola okugira nga Katonda asobola soogerangako naawe. Kale tewali buzibu genda. Baabana n'abazzukulu b'omukadde ono bategeezezza nga Mpalanyi alumirizibwa bwe yali abalumbyeko maaso ku maaso n'abeewerera. Omwaka ogwo guwedde yajja n'atutegeeza nti kati takyayagala mateeka gonna kumuyamba wabula agenda kukozesa kifuba nga yayina ekyapa kye buli kyayagala alina okukituukiriza. Twali tulinawo n'omukozi wangulu era omukozi kuno kwali omukozi ye n'asooka n'amugamba nti gwe vaawo kubanga ebyabano tojja bisobola oyinza okubanga okolera siringi emitwalo 2 ate n'osowoza 10. Nga bali wamu n'abatuuze bavumiridde ekikolwa ky'obutemu kino. Emmere eno gy'olaba nga bolengera omusiri bijanjaalo buli kimu kyafudde. Emmere ntebadde y'abantu bokka si yajjajja na baana naye ekituufu ge mazima ebadde ejjayamba eggwanga lyonna. Bw'ogira n'akaseera eno ojja kuwaayo ki n'akuwaayo ku kalumode. Naye emmere yetulumye nnyo era ffe tetuyina ddembe tuyina n'emisujja tuteekateeka omulemu oyo maama waffe tugenda kumuliisa ki emmere efudde. Wabula ye alumirizibwa bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu yegaanye ebimwogerwako. Gwe kitomanyi kukyaki ku ky'emmere eyo gye baafuuyidde eya mukyala Natoolo. Osooka obuyimbuulire mu biri bitya? Mmere eyo omukyala oyo mugugulana naye ku by'ettaka naye emmere yasangiddwa nga yafuuyiddwa yonna era ne wabaawo omwami omu eyakwatiddwawo omu ku bantu bo. Naye nno nina byenkola kubanga ojja kunkubirako edda. Omumyuka wa RDC Mityana Prose Mwanjuzi aweze nti baakunoonya alumirizibwa abitebye. Mwami Mpalanyi bagambye yafuuyira emmere eno ye nannyini ttaka. Mwami Mpalanyi mu Uganda teri ali waggulu w'amateeka era tujja munoonya ne ba agents be bakozesa tukutteko omu kati ne bana abalala tugenda banoonya. Ono akubirizza bulijjo bannannyini ttaka okukwatagana n'abali ku bibanja okwewala okusika omuguwa.